Oli ku Tawela Radio and TV ne omulongo Tracy Ali andi wano kubeera nga nate nkuweereza. Yes, ebigenda maaso mwena mubimanyi tuligenda maaso n'okulonda okuli mu kubindabinda okutegekeddwa community Dhabi ey'abana Uganda okulonda okugenda taking a place nga mwenda March ku Formal Park. Yes, wano wenyimiridde nno mwami anyimiridde maaso. Yes, yomu ku beesimbyewo yomu ku applicants abali mu applying ngenda ba mwaka zindala bere nga tweyanjulira tubere nga tuwuliriza tegese tuwaki lwaki yeesimbyewo ebibuuzo bingi sanso okulaba sawo ku Tawela Radio and TV. Kale nnyabo badde nsaba otweyanjulire wa Tawela Radio and TV. Amanya gange nze Jjumba nga nesimbyewo ku kifo kya senior advisor mu Abu Dhabi community. Okay, Jjumba wesimbyewo ku kifo kya senior advisor, is it? Yes, ennyabo. Kakati ekifo kya senior advisor gwenga gwe kikyotegese okubeera nga owa community because wobeera senior advisor olina okuba nga otwala abantu wangi olina okuba nga advising abantu wangi siwe kiri? Okusooka nja sooka nnambulule ekifo kya senior advisor waaki nakironze. Kubaddeko ebifo bingi nnyo ebibadde ku lukalala. Naye nalabye ng'ekifo kya senior advisor kye kiyinga ekitwala ebifo byonna. Bw'olaba ekya chairman, n'olaba ekya sports, n'olaba ekya investment. Chairman bw'akola ensobi oba wa investment oba wa mobilizer, senior advisor yavaayo n'akola ki? N'agamba nti kola bw'otyo. Kati gwe omulama lwaki natutte senior advisor. Then lwaki oba nsonga ki oba abantu kye bansuubiramu nga nze Jjumba. Njagala okubaako ebitereezebwa mu community yaffe nga ki? Ngaffe bannayuganda abawangaalira abroad waliwo ensonga oba ensobi ze tukola naye ng'ate zeetaagamu akantu katono nnyo okuba nga tutereeza ensonga nga zino. Wabawo obutakkaanya wakati kati ngaffe nga bannayuganda, for example nti munnayuganda adirinze omulimo agudiringidde munne then gwagudiringidde n'amaliza nga tagufunye. Kati nganze senior advisor nvaayo wakati nembaako byentereeza nenkomyawo obumu wakati waabo ababadde basobaganye. Ekyokubiri, bangi bannayuganda tubadde tukola ensobi mu ngeri gye tusaasaanyaamu ensimbi zaffe. Kati nganze senior advisor nvaayo nempa amagezi engeri gye tulina okukwasaamu ensimbi zaffe, ze tulina ozisaasaanyaamu, ze tulina oziterekamu ne ziba nga zisobola okuba nga zikola ki? Zitugasa. Ekyokusatu, nganze senior advisor Jjumba nvayo nenteekawo connection y'emirimu gyonna eri bannayuganda. Connection y'emirimu gyonna eri bannayuganda oba ogiteekawo oti? Ngiteekawo mu ngeri bweti nti nga ggwe munnayuganda obanga wakajjanga wano ku kyeyo nkwadvisinga nti kola bwoti gende wa mukulu Shabani ayinza okubaako ne ka connection kyoba wenyigire nnyo mu community omuli bannayuganda olw'ensonga be balina amawulire agasingawo wabula si kutuula munda n'obeera eyo nti olinza omulimu gukusangaawo. Gye emirimu gyange egimu gye nnyinza okuba nga gye nina ku lukalala egisookebwako gye ngenda okukolera abantu bange mu community. Ebigambo bye sigenda biddamu kubanga yakalanga kekubidde mukawulidde bulungi buli kimu akyogedde bulungi akinyonyodde bulungi. Mbadde nsaba omulabi wa Tawela Radio TV ali eyo oyongere okumujjukiza okulonda kugenda beerawa era kugenda beera kutya mu kifo ki? Okulonda kugenda kubeerawo ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogwokusatu 2024 era kugenda kubeera ku Formal Park Konichi Beach. N'olwekyo nkoowoola abo bonna bannayuganda nti omuntu omutuufu yenze Jjumba osobola n'okulekayo okulonda chairman ebifo byonna ebirala n'olonda Jjumba olw'ensonga yalinga akulembera akakiiko konna yaba alina mikono yaba advisinga yakola buli kimu kyonna. Mbaagala nnyo bakasitoma bange bonna badde batuwagira mwenna mu Abu Dhabi bonna bagezezaako okubunyisa enjiri eya Jjumba. Nze muntu mutuufu nze kanzekka. Jjumba mumuwulidde ebigambo byayogedde sigenda bbanga mbiddamu confidence gy'alina ne oba tomumanyi omumanya lwampaka. Yes, ekifo kyesimbyeko kya senior advisor era nga okulonda kugenda beera ku Formal Park nziramu nga mbagamba nti ku Formal Park olina okkeera olina okukwata obudde wekatola ba Jjumba ni? Jjumba oba Jjumba Brian. Neddira nkima akabbiro byenda naye ate kyekintu kyensinga okulya mu kyenkya nze simanyi lwaki ekyo kyatuukawo.
Abenkima muli bulala. Okay, obadde n'omulongo Tracy Alia mbadde n'omu ku ba applicants oba omu ku bantu baffe abeesimbyewo mu community ya Abu Dhabi. Yes, tugenda batubaleetera abantu abeesimbyewo ab'enjawulo mubeere nga muwulya manifestos zaabwe mu summary oba mubeere nga mbawulira bye bategese okubeera nga like batuwanga ffe abantu b'omu community ya Abu Dhabi. Yes, okumira ku Radiant TV olina akatalekeka? Akatalekeka. Bw'oba ng'oli ex wange oba nakubbako omukyala oba nga nakunyiza gwe muntu yekka gwe nsooka okuteeka ku maaso gange okunoonyeza akalulu ex nkimanyi ndi mu 100 n'abasukkamu benzibyeko ate abakyala bangi simanyi nakumanya mbasaba munoonyeza akalulu temugenda kujjusa nina akagambo k'oluzungu don't let your vote go to the waste. Nandikubuuziza ebibuuzo bingi naye olwakadde kambeere nga mbeerekereza wakumira ku Radiant TV mweraba. Tawera Radio and TV, Ugandan based radio in Abu Dhabi.